beautiful morning. Oh, good morning. Good morning, sir. You are fine? I'm okay. Naye leero okedde. Next time bw'ondaba ng'osooka nga n'oggyako essimu. Yawedde ayagala ggwe kati mbadde mukubye kyokka takwata. Ani? Mwami Lincoln. Lincoln ateekwa okuba alina gundi z'ayagala naye ndowooza tetunaba bisetinga bulungi. Ojja mugamba nti era ndiko mu meeting kale nja mukubira nga nvuddeko mu meeting. Kubanga ebintu bye ndowooza sinaba kubimaliriza. Kati mpozi n'ekirala omwana oli yaleese amagye amangi oba wabadde wamulabyeko? Ono ani? Peter Sembiro. Business yagireese obukadde ebi 5 byatuuse. obukadde ebi oyo ndowooza olabye lwaki mu bonna nagamba omwana oyo nyina omukozesa. Era mbadde nva mu ofiisi eyo ewa finance ewa mwami John eyo ne mugamba miliyoni g'omwana 5 agamuwe n'asooka mpaako miliyoni 2. Ekikola amakulu kwegamba omanye ekisinga obukulu omuntu akoze emirimu gye alina okubeera nga asanyusibwa. Musajja mulungi. 5 yabireese. Itsoke muwe tewali tabbu. Tujja kwogera naye. In fact bw'abazze omungambira mwetaagamu mu ofiisi yange. Njagala mulabako. Kati mpozi n'ekirala omusajja yaleese biru y'amazzi. Ey'amazzi mu kikiriyaling gana mu finance. Gana mu finance mu kikiriyaling. Kale sebo. Good morning. Peter, wachikubye. Yes, I'm wentyo. Chokoza unaino olimu sirifu olimu kaka mu woti. Yes. You know, let me tell you. Nabisere bisinga. Kyala nyechi nota kyogerera. Bane bakikwogerera. Peter wachikubye. Really? Watu wanise mubire. Oli otya? I'm fine. Owulira otyo kwa. Wese tegedeko. Ava wano. Yes. Ne mubulira. Nemba omwana miliyoni ebi. Yabikubye ku meza. Nze nagamba target yange njikuba month in month out. Month in month out target njikuba target. Nze kuba target. In fact, ndo baiba teko mu department yao enkola. Abagamba mbu tumongeze target, tumongeze akubapanyisha target. Ningamba okay. You said the target, I hit it. You said the target, I hit it. Omwogero oluzungu olungi omwo. By the way, deal radio, it took me some time. Mine again enkola ground work wangu bulungi nnyo. Nengena ne fete ngamba company ndiye muti abulungi sente. Ne nkolagana bulungi n'abantu aba organization eyo. Nenga bajja tuwa sente. Ne balinyiza day in day out. Nengamba ya paka ndio najikubye papa ku mutwe. Nze njagala kumanya ekintu ekyo. Yes. Abasajja bano bo bajja mu sente. So oyogera nabo lulimi ki? I promise, then I deliver. Luganda luzungu. Luzungu. I took them English, then I mbatuza once. Ogendo yambadde. No more clothes. We kuba perfume ki? Absolutely. Oyamere. Omanyika nkubulire. Client kuno omujja bulungi sente. Soko labike bulungi gwe manyini. Soko je. Obelenga laba oli what? Sente zagenda okuwa. Kyengamba. Soko sembere. Anti mbadde ngamba. Nyina ekisisa kyange bakiyita tendo. Soko leke nkyamala. No. Soko leke. No, you are diverting me. No. Omaya kala nyo olwa. Nedda kasiri kati bino byaddala. Yes. Oli mufumbo. You are diverting me. Peter, ekyadala family yange yeetaagamu omusajja nga ggwe. Alaka yenze ekibi mwana nadibira ku lujja emyaka gyampita. You like your jokes, man. Naye wakikubye. Anyway, so by the way, I'm sure boss it must be very happy, boss. Yes, asanyuse. It must be very happy. Buli judgment process, only process by process. Yes. Era kitegedde process wajikuye ku mutwe. Era kugamba byonna byateredde. And by the way, nagala da oba project yenkola. Nengamba kuba now hitting target yange this time around. I have to start my project. Project yange tambule, manyenti omaybe the material sort of them tell. Tuba na mirembe I'm telling you. You are testing here or you are testing there. Omega tuna system tukozesa. Every month you hit your own target. No comment every week
okola daily target nokola weekly target au monthly target so hitinga ne ebyo tetwa mirembe ne tusobola kwogera bigambo 10 nga tadde mu kyaluzungu namanyira nzoba diary yange sister diary I revise this diary every day nakasema kata tukita padako padako the same way we use I prospect then I deliver then I order then I close padako Peter yes umusajja asanyuse wabula sente zimuzezino commission ngamba mfumuze commission we yafulumye amuyoyo really how much is this na yirwa akuba abadangament nga tonagenda soke muyite akwebazeemu akensuso so before you call him this is how much ezo milioni 2 no okusobola ku milioni 2 nchimezi ade milioni 5 absolutely 50 million asose kuwakeza 2 agenda tasura Peter nze kyenkakasa kayinza butakuwa sente let me tell you beto sibe nkola Banga na hit target commission wange it is 50 million I want it cash because I have my programs ngendo kola sala ko chitundu ati bampede kula motoka no nze pesa zona zimpe mundu wera kula motoka vambyo kichengenda kola muchi omwana yangambe yakuze motoka milioni nkaga wamutegedde bless you mpia to yali ajituddemu gwe mugambe just ask him kati ngenda kusoka kite posta akwebaze n'ekiri kino ekya sente tugenda mu accounts yes they give me yes millions as well ndoza abadde ina bills ayagala okusoka coveringa before that ne kasoke kite boss not on my commission saja akungis Peter abadde wali abadaze hello yes nyabo oh really ASMU is that check out oh let me come I pick that check can just check in chimi okay let me get back to you mumalirize bulidogera ku kyacheke mumalirize kya sente tosokanga kutabako buzibu soko mumalirize webale nyuka webalire ddala webale in fact abantu bawano bonna obalaze omutima obalaze kye bayita machuwa mu business okola business n'omutima gumu oh good in fact nze ndowooza mu kampuni eno ekifo ekikyo kyanjawulo ekifo ekikyo kyanjawulo in fact you are promoted kati mbadde njagala kussa mu office obeere mu office naye tojja gituulamu beera mu field yes I'm a field man by the way I like to be in the field more than go office my office mo obeera mu office but in the field there out there I'm a foot soldier mbadde nkwononye mbadde ngenda kussa mu office nga ndaba bakitunze obasinzeko naye ate bwe nakuteeka mu office mba nkwononye gendera ddala mugenzi mu field obeera mu office tunabudde bukola bibyo of course kati wano wano field nkola bibyo ne bigwa then I have time to do my own things you know kati ne office ebeera kusibyawo bali abalala tebakimanyi bo babulire kuddaawo ne batuula ate entebe size ezeewuuba babulire kutuula by thank you so much in fact nja kutwalako ku lunch olwayo tujagendako ku lunch siyinza butakwebaza manyi tukoonako bukonyi kati tujja genda ku lunch tutuule tulye ffe embirana kyesifunye bulungi accounts tebanteeza bulungi tebakutereezeza bampaddeko only 20 million ate it has to be 50 million according to the commission I'm supposed to get because when I hit the target funa 20% you know commission so zinda kuba 50 million so bampade kati only 20 so I'm wondering 50 million yes that is the total commission I'm supposed to have nachikoze mkamani wabale kusema by the way that promises in fact kashi oyo netaaga ntuleko naye mu meeting ayinza okwonooneka n'akola ensobi 50 million zitayinza zita omulundi gumu bw'atayinza kumala gazita no my complaint is instead of giving him 50 million he has but 50 million I'm 20 which is not the agreement I'm supposed to get 50 million atabadde kabiri bali mangani gundi agene era office yetagitegeera bulungi yeetaaga okuddamu okunnyonnyola toyinza kuwa muntu milioni 2 mulundi gumu milioni 2 omulundi gumu kampuni olweba etambula no but it is my commission it is your commission it is your commission I know wasikoleredde naye andi kakati kati weteeke mbigere ebyange akwate milioni 2 agakuwe n'endala azikuwe olwo onooba okyakola abaana b'ennaku zino ayagala I have a program
Sasa ndabazize in fact yakutanga farming ndakutanga kulunda actually bumyu ngenda kutanga kulunda obumyu so yafuna obumyu mbere ngambulunda seko nembuzi zino za South African zizembuzi zo zizaro so that mbere ne project zo na sento kenda zijjawo kuzenkolede nedda kampuni tabusibwe etyo bwetambula toyinza kuddira mukozi mulungi ate n'omwejjako wano gwoleta business ensava gwoleta sente nyingi milioni 5 wano waliwo yali abirese kakati nze nkwate komishoni omusava mukuwe ogende mu faamu zo olwo n'oba okyajja wano n'oba okyalina kyoyagalawo nedda ate nze nga nkwagala full time obudde obusinga obumalire mu bibyo no ekyo tekisoboka siyinza kukwata sente nnyingi bwezito nenzikuwa okwo kuba kwonoona omukozi omulungi olina omuwa katono asobole okusigala nga akyakola wano naye nalese nnyingi walese nnyingi era yensonga lwaki nkuwa ntono kubanga bwe nakuwa ennyingi ojja kgenda olwo onogenda ani anandeetere ennyingi nkutegeera bulungi bw'onoomala okufuna ennyingi ojja kuba tokyankolera ojja kuba otambula kugenda bibyo ssebo ekyo siyinza kikkiriza eyo bansobi nnene nnyo ssebo kati kampuni eneeyimirirawo ku lwani nga mwe abasobola okuleeta bizinesi enene mugaggawadde mugenze ani anaazireeta ani anaabazireeta No. Eziriwa. Percentage nze sinagaana. You are right okufuna percentage eyo mu bigambo. Toyinza kufuna percentage eyo mu cash. Ogende kuwesente ogende mu farm simanyi wuyo ina program ya kulunda mbuzi ya kulunda ki ogende olunde in fact abada kwade mekere ali kukaga badampa kwade nyingi ezo bampezo